katumwe shiga. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze mu kibiina kya NRM era nga kyekiri mu buyinza okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu okulwanyisa obuli bw'enguzi ebiviiriddeko n'okufiiriza eggwanga obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Era omuntu yenna alina obuyinza nga tamanyi buvunaanyizibwa obugenderako wa bulabe eri bwakulembera. Mulina ebintu basaba mulondoole kuba muli mu buyinza eddembe ly'obuntu. Mukuumaddamula okwogera bye n'abadde asisinkanya abakulembeze okuva mu kibiina kya NRM nga bakulembeddwa mu ssaabakunzi w'ekibiina kino Rosemary Seninde wali e Bulange Mengo. Mu ngeri y'emu Kamalabyonna nate asabye bannakibiina kya NRM okwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka kiyambe abantu okwekulaakulanya. N'olwekyo tusoosowaza ensonga ezikwata ku muntu mu mbeera ze eza bulijjo. Bamulaba nga tukola enteekateeka z'okulwanyisa obwavu nga mu Mutibimba. Kyenva mulaba nga Kabaka atugamba okulwanyisa endwadde. Kabaka kati neetwogerera ye mmunyeenye mu kulwanyisa kenenya mu kitundu kino ekya Afirika. Takomyawo ajjukizza gavumenti ya Buganda esaanye okuweebwa federo okusobola okulaba nate nga beekolera ku nsonga zaabwe nga tebasoose kulaajanira gavumenti. Mutuwe federo bw'oba betubwagala. Mutuwe federo bw'oba betugenda okubaagala kubanga federo kugabana buyinza. Bino bye mbagamba ebyobulamu ebyenjigiriza ffe nga tubikola awatalina kubatawaanya. Ye ssaabakunzi wa NRM Rosemary Seninde Nansobuga asiimye nnyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okugatta bannayuganda awatali kwawulawayawulamu mawanga, eddiini yadde ebyobufuzi. Ate ne gavumenti y'e Mengo oba eya Ssaabasajja Kabaka ekoze ebintu bingi nnyo ebitwala bannayuganda mu maaso. Development eziri mu Buganda tekitegeeza nti za Buganda yokka, za Uganda yonna okutwaliza awamu kubanga Buganda development zeekoze muvaamu omusolo ogugatta ettofaali ku nkulaakulana ya Uganda. N'olwekyo ffe nga bali mu ye akulira ebyamawulire mu kibiina kya NRM Emmanuel Dombo asiimye Obwakabaka bwa Buganda okussawo omwagaanyi okuliriza buli ndowooza ya muntu era nga tebasinzidde ku kibiina kya byabufuzi kye bawagira. Njagala ntuse okwebaza kwaffe eri management eri Kabaka n'Obuganda olw'okuteekawo emikutu egy'empuliziganya tugenda ne tukubaganyiza ebirowoozo. Bya Champa de Lawrence ne Wandro Bone, Salty TV, Omunyo.